Olunaku lwa leero ku makya twafunye amawulire okuva ewa maama wa Honorable Segirinya ng'atubikira. Bwe twadduse ne tugenda ku ddwaliro abasawo ne batugamba nti weewaawo organize zonna zisirise naye mukyalimu ka pulse ka heartbeat ako mutima nga gukyakuba omutono. Era abasawo ne batugamba nti bo amateeka agabafuga tegabakkiriza kulangirira nti omuntu afudde nga mukyalimu akasaako kabe katono katya. Of course ne batugamba nti tewaliwo nnyo ssuubi liri awo mpozi ekyamagero naye nga balina kulindirira paka akapalisa ako nga kagwereddemu ddala. Naye ne bagamba nti katulinde nga bwe tumusabira ne tukomawo naye eddakiika entono emabega tukitegeddeko nti munnaffe ono afudde. Kapalisa aka kabadde kakyalimu nako kaweddewo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Honorable Segirinya ono abadde kinaliise practical MP nga ye ekyobaka akitegeera nti si just kufuuwa luzungu lulungi kwambala masuuti ye muntu agenda mu bantu beeyo musanga eyo muzigeto kweganga connectinga nnyo n'abantu. Kyannaku twala omukisa guno okusaasira abantu ba Kawempe North babadde akiikirira abawagizi ba National Unity Platform mu ggwanga lyonna kubanga abadde memba waffe n'eggwanga lyonna okutwaliza mu kitalo nnyo kitalo ddala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.